po jako akawuwo. Tugenda mu mwezi mulamba era tukyatudde ewaka. Okuviira ddala ku ntandikwa y'olusoma luno abasomesa bazze beekalakaasa olw'okwongera ku nsimbi ze bakolera nga kyatandikira ku basomesa abasayansi kiikyo kuba arts ne kiranda paka ku basomesa aba primary wabula nga okwekalakaasa kuno kwonna kuli mu masomero ga gavumenti. Embeera eyeeviriddeko abayizi bangi okusigala waka kubanga n'abo abagezaako okgendayo bakootakoota mu Galumonde anti abasomesa tebabaayo. Mbeera nali Susana. Ku kyalo Bugema mu gombola y'ekikamulo mu disitulikiti y'e Nakaseke mu maka ga Aisha Zawedde gye tumusanze ne bawalabe nga bali mugenda mu maaso n'emirimu gya waka ng'ekyennaku kuba naate kuliko ow'ekibiina eky'omusanvu ng'onaagamba nti tamanyi oba naayita n'okuyita ebibuuzo. Myaka giri 2 twatuula ne gino emyezi tugenda mu mwezi mulamba era tukyatudde ewaka. Tulima tukola buli kimu naye ng'okusoma tetumanyi naye tunaayita bulungi bibuuzo. Twali tukolako ku makisi nnyingi naye kati tukola bubi. Sinenya basomesa olw'ensonga akasente abasomesa ke bafuna katono nnyo. Ku ssomero lya Kamuli Church of Uganda era mu gombola y'ekikamulo tusanze embeera ya kimpowooze ng'ebibiina kumpi byonna biggale wabula nga mu kibiina ekimu mwe tusanze abayizi b'ekibiina eky'omusanvu era nga bano tukitegeddeko nti bali mu kisulo naye nga nabo abasomesa babasuulawo dda beefaako bokka. Kusoma ekibiina kya musanvu abasomesa bamaze ebbanga tebatusomesa bagoba abaana ne baddayo. Kwata ekitabo n'ensoma mbeera nsobola naye ate omusomesa abeera ansinjako nannyonnyola n'ekitegeera bulungi. Kyova lwaki twagala bajje basomese. Bano okuli Cyrus Semakula wamu n'abalala bagamba nti bagezezzaako kwesomesa bokka na bokka nga bejjukanya ku bye basomesebwa naye embeera nzibu nnyo kubanga ebimu tebabitegeera olw'engeri gye bali nti bayisibwa buyisibwa ogenda mu ky'omusanvu kubanga n'emyaka 2 bagimala waka mu muggalo gwa COVID-19. Kubanga emyaka kumpi 2 siakati ndina musinia tu naye olwa COVID nkyali wanene wendi nate ne bino nabyo byate babizze bibeera nabyo bituyingiridde kyekimu. Abazadde okuli William Biyinzi Kakalema ne Aisha Zawedde bagamba nti embeera y'abaana baabwe obutasoma ebatunduza emitima era nga balabudde gavumenti okuvaayo mu bwangu eyongeza abasomesa ensimbi obanga si ekyo nabo bakusitukiramu beekalakaasa osanga lwenaawulira. Senga gavumenti tekwata kintu kino mulungi mavumbavumba nze ndabanga eggwanga eriyingiridde akatyabaga omwana akyali omuto w'emyaka 8 aba muzibu wa kutuuza waka n'omutunuulira kati nze nkirabanga kibiringa gavumenti kyeyagala okukola omusomesa bw'agaana okubeera nga tasomesezza mwana naffe twekalakaase. So president w'eggwanga tukusaba abasomesa bano batunulwemu tuleme ate bakangakanga bukanzikanzi ti ate mutadde ku masomero tugenda bagoba. Bano bonna wamu abayizi n'abazadde bawanjagidde abakulembeze babwe naddala ababaka ba paalamenti okusitukira mu bateese ku nsonga y'emisaala egy'abasomesa olw'okutaasa omwana w'eggwanga. Omubaka waffe ssebo ow'ekitiibwa Alan Manja Ssebunya tukusaba gw'otuuse eddoboozi lyaffe mu paalamenti Mwami Museveni ne Ministry Education batekebwe ku nninga batunyonyole lwaki omusaala gw'abasomesa gw'abasuubiza okumala emyaka egiwera tebagwongeza. Tusaba omubaka waffe Alan Mayanja agende mu parliament asobole okutuusa okusaba kwaffe nti abasomesa babongeze kubanga era ne banabe tebabongeza ffe tetulaba kavaayo nti baba nadda. Mu mbeera eno omubaka wa Nakaseke Central Alan Mayanja Ssebunya asitukiddemu n'atalaga amasomero ag'enjawulo mu kitundu kye okukakasa ekiriyo era kimubuuseeko bw'asanze nga maggale. Mayanja eno gy'asinzira n'ajjukiza gavumenti nti yatuuka ku nzikiriziganya n'abaweereza baayo ab'ebiti ebyenjawulo okubongeza emisaala mu 2018 kyokka ne gye buli eno kino tekinatuukirizibwa. Bwenkanya nga government executive wasayininga ne unions gye tuyita collective bargaining agreement mu mwaka 2018 era nga mulimu n'abasomesa mwe bagwa ba medical workers mulimu aba police mulimu UPDF mulimu unions eziwerera ddala 10 naye nga okutuuka kati emyaka bagenda mwena
kubanga ya signing bwenaku z'omwezi nga 22 omwezi ogw'omukaaga 2018 ng'olwayo tewali kyali kikoleddwa. Ono y'omu agamba nti ekyetaaga okukola okugonjoola emigozobano gyonna egikwata ku misaala kwe kusaawo ensimbi ez'essalira ezisookerwako omukozi yenna z'alina okufuna wano mu ggwanga okuviira ddala ku baabo abakola emirimu gy'awaka nga kye kimu ne ku ebyo ebijja okuyambako okutereeza embeera kubanga abanyigirizibwa bangi ku mirimu. Executive Mwami Museveni ne banno muveeyo ku nsonga gye tuyita minimum wage. Etteeka erigenda okulambika emisaala okuviira ddala ne kwoyo ali wansi, omwana akola mu maka obwayaaya, omuvubuka ali mu kusaawa ku faamu y'omuntu, abavubuka abasasula obusimbi obutono mu industrial parks ezenja. So olwaleero ng'eggwanga lyetaaga kye tuyita minimum wage bill oba act bill egonjole ebintu nga bino.